ebitukolesa tutumanye babikola muki kati yensibuko y'endwadde zaffe yensibuko y'okubula amaanyi osanga omusajja w'emyaka 7 n'omubuuza soda wonywa buli lunaku bamukola muki nagamba eddagala ly'osenyesa amannyo buli lunaku balukola muki nintegeera bwe tuddiiringira mu herbs and spices bwe tuddiiringira mu ddagala kubanga eddiini bwe zajja mu Uganda ne boonoona eddagala lyaffe ng'omujaaja omujaaja guwonya olubuto mu dakiika ezi n'oba ng'olubuto lukuluma olubuto lwepise n'oddira ebikola by'omujaaja n'obiteeka mu mazzi agoosoba mu caayi n'onywa mu dakiika meka n'oba ng'olwadde olubuto lukulumidde ebbanga ki n'oddira ebikoola by'entuntunu ebyaki n'obisekola n'osama mu mazzi n'onywa olubuto luwonerawo kati bali bwe bajja ne bakitegeera ne baddira ebikoola by'entuntunu ne baddira omujaaja ffe ne batulaga ngu tubiveeko bya sitaani ate bo ne babitwala aweeru ne baddira akawunga kamogo na chemicals ate ne bakolamu za fragile magnesium ne babukomyawo kati akasente kofunye mu matooke kofunye mu mata kofunye biki ate n'omaza ng'oguza eddagala lyabo akasente ne kava mu Africa bo balonda baleeta akasente ne kakola ki batukyayisa ekyaffe n'abasumba abalala tumukwata bibi ne bavumirira omuntu bamusanga onywa omujaaja bagamba wa sitaani nabo ne batuyigiriza ngo bw'onywa omujaaja oyerabiralabira ate onagambe ngu tonywa mujaaja gwa sitaani ate bw'alwala omunda ate agula fragile ate fragile tamanyi bagikoze muki bagikoleddewa ani agikoze asinzaani kati nitufuna obuzibu bw'eddiini nabwo ne butufuukira ekizibu Yesu batutegeka empisa n'okugenda mu ggulu n'ebintu ebirala naye nabo bakola kinene okuleeta obwavu mu Africa halo abantu bategeka tugendewa nitulowooza ngo mugulu tugenda leero abantu ne batuula mu makanisa ne basaba ekiro n'emisana ne balowooza bagenda kusaba sente zive mu ggulu zigwe mu nsawo naali omu ku bo naye sibira mu kisenge nga naakalokoka nimpita sente ninga mukama sente nziraba sente zirwa naategeera oluvannyuma ninga makati sente bwe zinaava mu ggulu ne ziggwa wansi zigenda kuba nga ziriko namba ki namba ya Bank of Uganda oba namba y'eggulu ate Katonda bw'anaazimba nga ziriko enamba y'eggulu zinaakola zitya ne za Uganda kati nagenda okutegeera oluvannyuma ngu sente zangwirwa abasajja n'abakyala abakozi olina okuba omukyala omukozi oba omusajja omukozi omukyala omuki omukazi omuki bw'oliba olina omusajja we n'atagolokosa 12 nagamba dduka ogenda oyiye eyo ensibuko y'abaana b'okubonabona bw'oliba olina omukazi gwe omusajja oli wano ng'omukazi otagamba akogolokoka saawa za kukola va mu buliri genda ng'Adamu n'agamba sweetheart nawe olindamu katono tusooke tuddemu yensibuko y'abaana b'okubonaabona munyize kati mumpubireko gyetuli bwe naamala okutegeera nga buli famire yonna weeri omulembe guno ogutulimu gulimu eddagala buli famire erimu eddagala ly'amannyo buli famire erimu ebizigo omukazi amala omwezi mulamba nga talidde muceeri nga talidde ki naye tasobola kumala olunaku lulamba nga tayisiize kisoboka omukazi tasobola kumala olunaku lulamba nga talina kyasiize ku minwa ekyasiize ku mutwe ekyayesiize n'omwana yenna ng'agenda ku ssomero basooka okumpakinga n'ebintu ebyo ebisooka mukezi eddagala ly'amannyo ebizigo byebisooka muki kandi ntegera ngu abeeku abasajja n'abakyala abagenda kulima amatooke abagenda kulunda ente abagenda kulima kasooli abeeko n'abasajja n'abakyala abagenda kulima omuddo guno nga bwe tumala okulima omuddo guno netugattako omutindo tusobola gutwala Kenya Tanzania Dar es Salaam ntubatwalira omuddo guno ate ntubajjako sente nezitambula mpaka wa nisanga tosobola kupakira loole y'amatooke n'ogitwala Nigeria tosobola kupakira loole ya lumonde n'ogitwala Congo naye bw'omala okukwata ekintu kino n'okikamuulamu ekintu ekifaanagana bwe kiti mukiraba halo ate kino kigenda mpaka n'owa pulezidenti kigenda mpaka n'owa queen kituufu kati nindaba twetaagayo buli LC abantu 36 mwagala njogera oluzungu nga tumuwandiika buli LC kino tumukiwandiika
ekyo bagiyita porridge. Nindaba nga buli LC twetaagayo abantu 36 abagenda kudiringira mu herbs and spices abatugenda kuyigiriza ng'osobola kulimira awafunda, osobola kulundira awafunda, ate n'ofunamu ssente okusinga alina eka ne eka z'ettaka, okusinga omuntu alina olusuku lw'amatooke, okusinga omuntu alina faamu y'ente n'alimya omwanyi n'alina kartusi. So kati nyebaza Mukama byali bigambo, najja nga mbyogera bangi ne banvuma, bangi ne bagamba tibiriiyo, naye nyebaza Mukama bisobose. Mu kusookera ddala abantu Abanyayuganda bambuuzanga ebibuuzo. Kateeba oli musisa Uganda yonna Rosemary onaamugula oba binaabeeranga molinga vanilla n'ebirala? Kateeba tugenda kulunda omumyu onaabugula oba? Nyebaza Mukama mu Uganda yonna okujjako omugulu eddalu yasobola kumbuuza ekibuuzo ekyo. Kati tali omuntu asobola kumbuuza ekibuuzo ekyo kati, kubanga Rosemary tumugula buli lunaku, omumyu tubugula buli lunaku, kubanga tulina kitukola. So kati omugubu endala bwambuuza Kateeba Rosemary onaamugula oba? Kitegeeza bwebanga sikuze Rosemary bino biba tubigenda kufuluma. Kitegeeza bino bwe bugwawo nyina okugula Rosemary oba njagala oba sikola ki nsobole kusigala nga nyimirizaako ebintu birwa. Kati nyimiridde mu maaso gaabwe sofa. Uganda yonna tulina mu offices, tulina abakozi bajjudde Uganda yonna, tulina amaduuka. Kati sawo Uganda kye kitongole ekisingayo bunene mu Uganda. Si bunene mu bugaga naye mu kukulaakulana n'abantu baawa abulijjo. Amina. Mama kugudde soda, mama yabitegedde naga Mukama yebazibu. Abadde Katonda abadani anaamayo olima lwa bugembe olwo. Katonda yabadde mwene ensonga, tandika 1 2 3 4 muyimbe. Omukazi wange yakedde kuzindikira ka message ako jjo. Katonda yabadde mwene ensonga jjo olunaku nalumazeeko nga ndi musanyufu. Kubira Katonda engalo z'amaanyi. Kati kwe kudiringira mu kituyita herbs and spices. Wandika kigamba herbs and spices. Mu herbs and spices tulina ekibayita king of herbs and spices, kyekibayita rosemary. Wandika kigamba rosemary. Rosemary yatandikira mu Baroma n'aba missionaries abasobola okujja mu Uganda bajja ne rosemary. Bwe bategeera nga rosemary bw'omukolesa n'omunywera mu caayi, omuntu amunyweredde mu caayi abatagenda kuddamu kulwalalwala, ate bamaze kuzimba amalwaliro, rosemary ne bamukweka ne bamujja mu bantu, ne basigaza okumunyookesa okuleeta omukka kyokka. Kubanga Africa ke katale k'Abayindi, Africa ke katale k'Abachina, Africa ke katale k'Abagermany. Bw'oyagala kutegeera genda mu kikuubo. Anamanyi mu kikuubo? Mu kikuubo bakwata ssente kuva ku makya mpaka ne buziba. Bakwata ssente ne bazipakira n'omugutya mu kikuubo. Naye bamala okuzikunganya zonna bazitwala China okusuubula ebintu okubireeta mu Uganda. Kati Uganda bwe yapromotinga buy Uganda, build Uganda, ne bategeera Africa etandise kulabuka, ate ne basenguka owaabo ne bajja n'amangu, ne bazimba ebinyumba bwe biti, ne basima amazzi agafa g'obwereere, ne baddira chemicals ez'owaabo, basuula mu mazzi agaffe ne bafulumya soda, ne basiga nga batukuza amazzi agaffe 1,000, 2,000 akasente nando nakakuŋŋaanya. Kyekyolanga emmotoka ezaabo bwe zimala kutikkula ebintu ku byalo zikomo empty. Kati emmotoka eyasawo Uganda bw'emala kutikkula amajaani, perfume, akawunga, ekomawo ne rosemary n'ekomawo n'omumyu. Akasente akaffe tukagabana n'abantu ba bulijjo. So kati mbakubira omulanga omuki mutwegatteko, mutwetaaga naffe tubeetaaga. Mujje tuzimbire wamu kino ekintu kino, tutegekere omulembe oguddako n'oguddako gusobole kutambulira mu bulamu obweyagaza. Kati abalala olinga bw'oli oyambadde bubi n'ekigatto ekiriwo ekiti ng'ensonga yali taatawo ne maama wo. Singa bagenda okukuzaala nga taatawo alina ekizimbe tumukwata bibi, kati nga BMK afudde ng'alina hoteri, omwana we aliraba enaku, alibula school fees, nobwalirya ssente buli lunaku talizimalawo. Kitega singa mwagenda okusanga nga taata wamwe baali bategese ebintu bwe bityo, singa abalala tumuli wano
naye twebaza Mukama ate nali ngenda kubasanga wankirekedde awo naye kati nga muzze gamba tuzze kati tugattire wamu amaanyi tunoonye ebitugatta si bitwawula tusobole kutegekera omulembe oguddako naffe tugenda kutambulira mu bulamu bweyagaza naye okusingira ddala abaana baffe n'abaana b'abaana bali baawo batya kati ffe bwebanga tubadde tulwadde tukoze ki ate ffe alo nga bamuzeeyi bano tubalya za ice cream ebirwadde baleetedde pressure alisa shukaali bw'obusodasoda n'ebiyinzaala n'ebintu ebiki baddira empumbu z'emiti emiki ne bazikolamu ebinzaali obukuta bw'omuceeri obukuta bw'amarwa ebikanja bye bakolamu ebinzaali kati bwe bw'okinywa kuba Katonda teyatonda omuntu kulya emiti yatonda emiti okuzizimbisa kati bw'olya omuti kukola ki gusala halo kati kitegeeza bweba nga ffe tutugolokose netutegekera abaana baffe kitegeeza bagenda kulwala nnyo okusinga ffe kuba kati omwana w'emyaka 2 omusanga ku ice cream ngali kemukozi ali ku yugati mwako omwana bamutandika okumuwa ebintu bwe bityo ng'akyali ku bbeere lya maama kitegeeza amaanyi g'ekisajja g'abaana abo gagenda kufiira ku myaka 2 mweki kitegeeza abaana bagenda kufiira ku myaka ameka 3 kitegeeza omulembe gw'abaana b'abaana bo tuguliwo bagenda kukutukira mu kiraasi gwoye panka omwana omuwadde ebintu byonna nogenda kusanga bakutukise mu kiraasi sakati okutegeka omulembe gw'abali fe abalina okukikola tukutegese leero Uganda abahindi n'abazungu bagitutte bw'obeera kukitegeera ebibakola ebinzaali soda amajaani ate bo tusigaye gubanywa tebagawana baana baabo tebabinywa babiwa bino babaga kukitegeera genda waffe kyamuwunga bushenyi bameka ng'omanyi bushenyi bameka omanyi Fort Petro amajaani gonna gubakola namba 1 ddagala bagatwala owaabo namba 2 ne bagatwala bamama baabo namba 3 ne batwala bino ebisigalidde bino byebapakira 10 bawa Abanyayuganda bananyini ttaka bananyini galima bananyini galabirira bono babawa ate banywa nambeemu fe abagalimye kyekyosanga omuhindi n'omuchina ku myaka 89 abakyali mu factory akola akyayiiya akyalina kyasobola okugattako ku nsi yaabo addayina obudadde abaana baffe bonna abasomye bonna bamaliriza nga batunda embuzi n'enkoko besasulira kufuna passport bagende kunaasa ebinaabiro kulabirira embwa okukola obwamalaaya tabaako omunyayuganda akulimba ng'ali mu baharabu akola mu office ebifaananyi babyekubisa wano ku streets wano nga bakafuluma ebikomera bakava mu kunaabisa embwa n'enkoko kati bakuba wano n'olwanga beekubye za selfu wano ku main bemala nga baddayo eno bakola 20 walolabyeko omuyindi ng'akola wano bwasigalo walolabyeko omukyana ng'akola wano bwasigalo ate omusomaliya so naffe tusobola Katonda yatwettaka erungi yatwaweza nungi kirayimete enungi enkuba etonnya twekolemu omulimo tulina herbs and spices tukole ebinzaali tusooke tubirye tubeere balamu ate ebisigale tubawe akasente kaffe kakole ki ono mukubira engalo z'amaanyi n'atandika naye day 1 nimba nyumiza ebigambo ne banonkola okitawata noba nga oli mu kusomesa abantu ebintu nga bali amabega bagira tebituukiridde n'abagamba factory nga tulina n'akatinaka nibaga tugenda kulema rozimero tukole factory onu ne banne ate yali mu madamu we nga walugezigeza yalambuta muzeeyi tugenda kukola factory ningamba factory mbawe emirimu nyenyibaza mukaba byonna mbikozi bino abagamba byonna bino tubikolera wano ate be babikola tulina amaduuka China tulina amaduuka Germany tulina ttiimu y'abaana balukongo tulinawo wonna bino abagamba ngu ebintu byaffe tugenda kubitwala mu nsi zaaweeru sente zitusange wano nyabaza mukama kituukiridde so kati kambaga mundabe mmwe mwenna bagenda kuba bamembazi ba Soul Uganda abaana bammwe tubagenda kubonabona tubagenda kubonaabona nsase kola abasebo n'abanyabo omusomo gwaffe gw'okuyigiriza abasajja n'abakyala okutambula mu bulamu bweyagaza twogera nga bwebanga obwavu bukuluma
bulope kusawo Uganda yigo kukola nesawo Uganda nga tuyigiza abanya-Uganda okulunda obumyu. Buli munya-Uganda yenna ndaba oyina ekifo ekyosobola kuteekamu akanyumba bwe kati. Mbuuza mugalaji kajjaamu oba tikajjaamu? Mugalaji ajjaamu obunyumba obwo kano kabeera ku sayidi enu ne kaddamu kabeera ku sayidi enu ate kala akalala ne kabeera ku sayidi erwa. Kati bw'oyingira mugalaji n'owabuna emmere na buli na buno n'ofuluma. Omusajja ali mukundaba n'omukyala otandika n'emitwalo egi esatu n'otandika n'akamyu kaalo kwaka Mukama n'akuyamba n'oyongerako ssente endala ogenda kumala emyezi 6 yatandika n'akamyu kamwe k'olubuto ng'olina omumyu 500. Akamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto. Kituufu oba? Nze alina omumyu obusingayo obungi mu Africa bwe mmala mugende okufa muzona mulambule naye sigulangako mmere. Eno emmere y'obumyu. Abagenda kulunda obumyu mwenna ennaku 25 ogenda kusama ebikola bya kabeji, ogenda kusama sukuma wiki, ogenda kusama kalandarugo, ogenda kusama olumbugo oluto, ebisagaze ebito byonna akamyu kalya. Gye tuli? Kitegeeza bw'otandika mpola ogenda kumala omwaka ng'ofuuse ensonga oba ofuuse omulimi wa namaddala. Naye ate onatandise n'ekinene alemererwa mangu agwama amaanyi mangu. Abangi mwena bazze tandika n'omumyu mmeka? Akamyu ekitono nnyo kazaala obwana 8. Kituufu oba? Akamyu kazaala obwana 15. Akafe kazaalako obwana 16 akamyu kamu kokka. Kitegeeza bw'obanga olina obumyu 3 buli mwezi ne kazaala obwana 8. Omwezi okusooka obeera n'omumyu mmeka? 24. Omwezi ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, maama azaala ogwokutaano, buno 24, 10 buzaala, 14 busajja. Ogenda kumala emyezi 10 oba emyezi 8 ng'olina omumyu 10. Bw'oba olina omumyu 10 obwaloko nga buno, buli kamyu tukagula emitwalo 2. Alina obuzungu nga buli kamyu ka mitwalo emeka? Tuyana bwe mitwalo 8, 9, 10. Kitegeeza bwe tubala average ya mitwalo 3. Alina omumyu 10 oba ogenda kufuna milioni 40. Bw'okwata milioni 30 n'ogabira emyezi 10, kitegeeza buli mwezi alundira mu garaji, alundira mu lujja, alundira mu kompawundi, alundira owanazaala we, owasezaala we nga tolina ttaka mu kyalo, obeera Kampala nga n'omukyalo otaddeyo abaana abakola. Buli mwezi ofuna milioni zimeka? Omwana w'omukyalo alabirira obumyu nga bunu ayetaaga ssente meka? Mitwalo 10. Milioni 3 jako mitwalo 10. 2 jako emmere n'ebirala bya mitwalo 5. Obulala bwafudde. Osigaza obukadde mmeka? Buli ddi. Naye ng'ate ng'okola omulimu omulala nga neesengawo ne mutabani abadde azaana luddo n'amatatu mu kyalo ng'omutandikiddeko bizinesi. Bw'oba yagala kugagawala olina okuyiga kukozesa obudde bw'abantu abalala. Bwebanga mwaga tulwanise luddo ne betting n'amatatu n'ebintu ebirala, ffenna abanya-Uganda kitukakatako okutandikira baganda baffe muno mu kyalo. Tukisobola. Sawo Uganda omumyu yeebugula. Buli lunaku twagala omumyu 10 meka? Kati nyebaza Mukama tutuuse mu sawo Uganda tebakyambuuza kibuuzo. Kateeba omumyu obugule oba tobugula. Tubugula buli lunaku. Agala kukyekakasa jangu olunaku lw'enkya ke katale k'obumyu. Kateeba rosemary omugula oba olunaku lw'enkya jangu ogenda kulaba abantu nga baleese roole za rosemary. Lwe lunaku lwa katale. Buli ebinaku 25 oteekamu emmere eno, ennaku 5 n'oteekamu emmere y'ekizungu. Ate ekirala bw'ogula obumyu buno bwaloko gulamu akasajja akazungu aka kakole kyayita cross breeding. Kyangu nnyo. Lwaki tubayigiriza okulunda omumyu buno Obuganda, Obusoga, Obukiga, Obunyarwanda? Bw'oba otandika bizinesi otandika n'ekintu ekiruloko ke katalwalalwala tukatawaanya ate kazaala bungi. Mukitegedde? Ate emmere yaako, ennyama yaako etunda nnyo. Buno obuzungu omwagala kawoza kilo 10 tukagula emitwalo 15 ku 10. Naye ate kazaala obwana kayinza okuzaala n'akaanaka. Naye kano akanyolo kano akaganda kazaala ku makya kawungezi nakati kali mu kulinnya kamaze kufunisa akawolo olubuto nga mulaba. Ekibayita ennyanda ye wandaling juice eyo
toddira nnanda n'ogiwa obumyu bugenda kuddukana bufe. Abo bonna abawa kabeji abawa obumyu ebikoola bya kabeji osooka n'ofuna baafu n'ossaamu amazzi n'ossaamu n'omunnyo ebikoola bya kabeji n'obyoza. Ebikoola bya kabeji ebirala bibeerako eddagala eribafuuyira. Bw'onaddira ebikoola bya kabeji n'obissa mu kinyumba ky'obumyu ng'obwange bugenda kusanga buddukana okufa bufe. Sooka binaazeeko. Akamyu tukalya nnanda tukalya bikoola bya muwogo tobikawa. Akamyu kalya ffene n'etoka wa ffene egenda kukasiba ekyenda okasaye kafiiridawo. Ebokisi y'akamyu yeenu kazaalira mu bokisi efaanagana bweti. Mugiraba? Mugiraba? Mwesiga jangu gikwate bwoti. Abeera kampa y'ebugoye ekireeta bateeka akabaawo kanu obwana bwe banga bwakazaalibwa bubeera bukola mu bwe buti. Bw'oba totaddeko akanyumba kano bugenda kuyitana mu kiyumba obusanga wansi bugudde emmese bulidi. Maama ayinna wanyu n'ayingira wa? Wano olina okuteekayo ebigoye byebyo olina okukubiramu emisimaali. Kati mulina mugenda kulanga kazaala. Teekamu olabe. Kabeera wa? Ekireeta emirundi emingi akamyu ne kagenda kukonsya obwana be kamala okuzaala gwe n'oggyayo ebokisi n'obukwatako emirundi emingi kabugaana. Naye otegeera nga kabuzadde obwana bwonna bulamu ebokisi togikyusa position gireke esooke malayo wiikisi meka. Naye ogenda kuggyayo ebokisi ofulumye ogende kutundamu banange kazadde kagenda ku Buganda okubuyonsa ate otandika okukwata akamyu okuyonsa. Ebokisi weziri bazitunda wano weziri. Akamyu bwe kazaala ku makya sooka okalekemu olunaku lumeka oteekemu akasajja olunaku lw'enkya akawungeezi. Ekireeta obwana ne bufa nnyo emubadde nga mwogera obwana bufa nnyo bwe kamala okuzaala ku makya kubanga kalina omukwano mungi. Taata w'abaana abeera agoba maama baddemu omukwano guli ate maama yakamala okuzaala addukira eno na taata n'amugoba ne balinnya abaana osanga bafudde. Ne mutandika okwogera nga akasajja katta obuki so kati olina okubwawula. Boogera abasoma abakola batya ngu akamyu tukazaala mu muganda waako mu maama waako n'ebintu ebirala. Njagala leero mumpuliriza bandaba ku kintu ekibayita ekisolo tikirina buko. Ente ezaala mu maama waayo mu kiwakani. Ente ennume ezaala mu mwanyina. Embuzi, endiga, emmese, embwa, pusi. Kituufu? Kati waliwo Abanyayuganda abasomesa abantu okulunda obumyu nga tebalina katale kaabwo be bateekamu emiziziku eyo bo balonda esente kasita akuzimbisa akanyumba akuwadde ensigo akomaawo. Kati akuteekako eno emiziziko ngu kano kaganda kakano kazaala mukali eyo enyama tugitwala. Ani yagamba ebyo? Obuko bubeera mu baki? Mu bantu abategeera. Maama oli ekibuzo omusulo gw'obumyu mugulaba? Sawa Uganda yali egugula ng'ekidomola tukigula emitwalo emeka? 5. Bw'oba olina obumyu 10 buli lunaku ofuna ekidomola eki nga tukigula emitwalo 5 buli mwezi omusulo gw'obumyu bwokka ng'okufuna $1.5 million. Bwe twatandika okukola ebijimusa bali bayita plant grow nga tussamu ekibayita water hyacinth mukimanyi? Tuyitamu n'omuddo omulala. Kati Abanyayuganda bw'amala okulembeko omusulo gumpa ogwo ate ebaketi endala mugulaba? Ate ebaketi endala giwa abaana ekiro n'omukazi yeeyo bafuka nga afuwe omusulo ekidomola musulo gw'abaana n'ogw'ente n'ogwaki lutugenda kubikisinga ebintu ne bigaana. Kati tukyagula musulo gwa bumyu okujjako memba otwekakasa nga yagula emigabo nanyini kitongole shareholder nanyini ffe muganda waffe ogwo omusulo tugugula. Naye gulimu ekijimusa. Olina okusooka n'ogula ekibayita so plant grow n'oteeka mu drum egi negumala ennaku 7 n'oteeka ku kabeji ku nnyanja ku bijimusa byonna gujimusa. So basebo n'abanyo mwena batulaba buli lunaku lwa Mande tubateekedde omusomo wano ku kitebe kyaffe ekikulu tusangibwa Kyengera Buddo opposite n'ekipande ky'e Buddo ku Main Road ku Masaka Road. Oyo yenna ng'otawanyizibwa obwavu
oyagala kuyiga okulima n'okulunda okw'omulembe guno weegatte ku Sawa Uganda. Tubategekedde omusomo olunaku lwa Mande omusomo gwa bwerere ssaawa 3 n'olw'omukaaga ssaawa 3 omusomo gwa bwerere. Purogulaamu yaffe essaawa z'oli mu kugirabirako lwe lunaku lwe lumu tulindirire jangu oyiga okukola otambule mulamu weeyagaza Mukama ampeera omukisa.